Oluvannyuma lwa ssematalo ow'okubiri okuggwa mu 1948 ng'afiiriddemu abantu abasukka mu buwumbi 2.3 ng'okusinziira ku bungi bw'abantu mu nsi yonna obwa 1940 abantu abaafa baali ebitundu 3 ku buli 100. Mu kiyongobero ekyo amawanga gakirimaanya agaasinga okukosebwa wamu n'ensi yonna gakkiriza ne gabaga amateeka g'ensi yonna agakuuma eddembe ly'obuntu gayite Universal Declaration of Human Rights. Amateeka gano agakuuma eddembe ly'obuntu galina obuwaayiro 3 wadde nga gamenyebwa mu mawanga agamu. Amawanga gonna okwetooloola ensi yonna kwe gaasinziira okubaga obuwaayiro mu ssemateeka waago obukuuma eddembe ly'obuntu. Akawaayiro akasooka mu mateeka gano kagamba abantu bazaalibwa nga balina eddembe n'obuyinza ebyenkanankana, batondebwa nga balina amagezi era nga basobola okwawula ekirungi n'ekibi. Bwe batyo buli omu agwana okuyisa munne nga muganda we. Ate akawaayiro akasatu nga ke kasembayo kagamba tewali nsonga yonna mu mateeka gano etaputibwa mu ngeri etegeeza nti ewebbeetu abantu b'eggwanga oba ekibinja ky'abantu okwenyigira mu kikolwa kyonna ekigenderera okuzikiriza eddembe ly'obuntu eriwandiikiddwa mu mateeka gano. Kkooti y'ensi yonna ewulirwamu emisango gya nnaggomola mu mateeka geegoberera amateeka g'ensi yonna agakuuma eddembe ly'obuntu geesinga okuteeka ku mwanjo. Nasaka Joeria, KTV, Amalindirire.